Yes, mukasira kano kantu katandikiddewo. Yakanandise bwaki olwayo tutandikire mu masekati g'ekiro. Nga bagamba kasema kitulekere bakayise gathering. Tulekedde nkuŋŋaana. Tugeragezaako kinyonyoka. Nga bagamba Peter Gallagher yagenda okulemera abasenya akawungezi k'olwaliro. Kasema ketugenda okwolekera kagenda kubeera akathriller at the same time nga kalimu ne kuntiisa. Nga baga Chris Lehman neetakabuzeemu. Ne bagamba Jenna Boyd genda kuma misema gye twolekedde kuno kwonna kwanjula. Njagala weekanye. Ino mu kutandika yakanandise bwaki olwaleero. Masekati g'ekiro omanyi mu kiro bingi ebigenda maaso n'okolebwa. Oba mu kizikiza baasooka ne bakulengeza ekibuga nga bwe gambye tutandike masekati g'ekiro. Omanyi mu nsi eno ebiseera ebisinga ffe ng'abantu ebintu bingi ebiba bikolebwa naye nga gwe tomanyi. Gyasiga okusinziirako ekyo ky'oba otambulira mu lunaku gwe ky'osobola okugezaako okutegeera ni mu nsi kyekiriyo. Naye munnange mu nsi waliwo ebintu bingi ebiba bikolebwa. Oyinza n'okubeera n'omuntu okumala ebbanga naye ng'omuntu oyo tomanyi kikyali. Kakalino kano kasema kagenda kulaga nti ku nsi ya Katonda waliyo abantu nga tubeera nabo naye ng'abantu abo bakulagana n'amaanyi ag'ekizikiza. Kati erudda bakulaga ekibuga kiri busy at the same time waliwo agenda maaso n'okubaako byakola ebibye. Era bw'ati bw'amaliza n'alyoka afuna ekintu kiringa kutiya n'abisaamu byonna bye yasobola okussaamu kussa ku ebyo byagezezaako okugatagata. Kyo kyamutwalira ssebo obudde obuwererako ddala kubanga yatandikira mu masekati g'ekiro. Wabula si kye kyokka alina n'omusaayi ogw'enjawulo gwagenda maaso n'okussa ku bino bye yali azingidde ebbali. Bw'amaliza obbissaamu n'abitonyezaako omusaayi. Nga baga Bill Eagles edayikita okuntiko. Kayino twolekedde ebbali waliwo engeri y'eddwaliro gabe bakayise the gathering. Waayo binnumye. I said it only hurt for a second. Nagaye bijja kuluma mu katini. Saagambye omu tebijja kuluma. Have Emily do it, be here. Onye, Emily singa yabadde akolako yandibadde nakati akyanoonya musuwa. Hey, sweetie. Sweetie. Guess you got a new car. Omanyani afunye emmotoka empya. You remember Bano bakaluyazi. their daughter Sarah's in Z's class? Obajjukira muwala waabwe Sara ali mu klasi ya Easy. Muwala waffe. Parade of social injustice. Kyogamba nti watuuse dda kuba natuuse dda munnange. Bentley, can you believe that? Okimanyi nti baafunye Bentley. Just said that she go to your school. I was happy with it. N'agamba nze nali njagala mutula mu public education gwe n'osala wajje ku ssomero gye wasomeranga. Waiting for time by the way. Bagagga beereesewo be bajja okima abaana. Not why I'm calling. Akadde okakutte. But I don't mind you. Kono siyinza kwerabira kono si kyekinkubiza essimu kono nkimanyi kyekikkubiza essimu. Balina osikana akawungezi k'olwayi mukyaya amukubidde. Yajja asika ne muwala we Elizabeth bamuyita Easy. Badayina gwayogerako ino mukasi akantwadde erudda bali bagenda maaso n'ogezaako kunnyonnyola nga bagamba mu kibuga kya New York olw'emmotoka yali ekutta akaliro. You don't know me, Dr. Foster? Tomanyi bulungi Dr. Foster. I think you do, but you don't. Olowooza nti omanyi naye tomanyi. You don't even remember the first time you saw me. Tojjukira na muni gwe wasooka kundaba kono ozijjukira. First year medical student. I was assisting at the human sexuality seminar. Agamba nti nakyala kwegamba ye yali sophomore ate ngo nali ku first medical yali ku first year ya medical. No, it was at a party at your frat house. Balina kalekisha ke bali kali production And you offered yamusikako nedda. full examination. So you Wali ku fraternity house yo Can you wali otamidde n'onsaba tugende ffenna to stay? ate nali sikutunuulidde nti nkwekkaanya. Every time the professor said the word, Profesa bwe yayogera ekigambo nga jjubula nga oseka nga kyentunuulira nga ggwe. how do we get Naye mu byonna twafunamu omuwala omusufu. Wired. Omuwala omusufu atatuwa kadde. Come on. Leka naawe 2 seconds. alisi wandituwaddeyo obutikitiki bubiri. Honey, want some dessert? Kiki ogenda okulya ku dessert seetaaga kulya. Nze kyensaba tutawanyike tuve wano. Bwe bati baakwateko ne bajja nga basembera. Remember, does he? Okimanyi tajjukira. You know, tonight's a special night. Okimanyi kyekyokyolwayo kyanjawulo. Are you doing your homework tonight without... Simanyi ogenda kukola mu mwaka bw'ekyokyolwayo nga tocomplaininze. I can't believe you don't remember. Si wakikkiriza mbu tojjukira kyokyolwaliro. Mbulira ki kyesijjukira. Lodi aba ali wano essimu nejja. Lodi gulaba musawo. It's a hospital. Na mukazi wa mwagalo kamala ayitibwa Anne. Ngasseko ne muwala we bayitibwa Elizabeth. Tuli kakadde bakayise the gathering. Sorry. I'm a doctor. What can I do? Yagamba alina okukwata kuba agende kubanga oli omulala tagenda kubaayo. Let's have it tomorrow. We can't. Kati ebisigadde bwe tuba tulina okuba tuyinza obikwasaganya enkyako tetusobola. You're right. Mbwagenda mu yoga. Yoga n'okutaasa abalwadde ki ekisinga naawe. What time are you going to be home? Kati saa mekazi ogenda okuddu? Saa nga 8. Like waiting up? Wandyagadde okunnindako. I'll see you later. Ndowooza nja balaba oluvannyuma. All right. Ono ye Peter Gallagher ag'obuzaali. Balaba ka Ossi oba Orange County. Kaseri yalimu. Were emmotoka n'esimbula esobole okweyongerayo.
ino mukasya kano loli yakwate kubo najja ku ddwaliro kyava soka afuna fayiro ezaali awo najja ayisemu amaaso alabe waliwo abadde ateekeddwa okukola nekyabika afunye family emergency abali wanaawulira agwirana katonda wattu oboyo naye yabaaki mukasya kano agenda kuza amaaso bwati ekyamala enviri ku mutwe yawulira ekipaapaala nekiddamu ssebo nekipaapaala kipaapaala nga kinyonyi kyo kyamwaliza era nekimusikiriza okwate kuba okusembera gyekanye alabe kyekyali kipaapaala mukasyaako mu ddwaliro kuba asigamba nti oba oyinza osuubiramu engeri y'embaata oba enkoko mu ddwaliro kyerata awulira amaloboozi agawaawaala n'asooka amagamba galabe nindako yajja musajja wattu ngala wekanye era bali wakutte engeri y'enzikiza ino sayidi baggalawo kyokka ate gyawulira ebisaalimba musatu yakwate kubo najja nga asalinkiriza nga bw'ayitamu mpolampola baabo nabagambye tuli kathrila kalimu luhora gero tuuka ebbali yasikanawo kino ekinyonyi namuŋŋoona gwe vaano naawe vaawo genda ekyo bw'okirabanga odayika ne weesalirako egamba embaata si birungi kwesembereza yakigoba budde bwakiro kali akasanga ketolodde musatu yakwata kuba okoma weeka yajja kusaaka ebbali ettaala nakwata kuba wanaasibawo bulungi nnyo yajja alinyalinya amadaala njagala weekanye bwatuuka mukyava ayitawo najja ebbali wakayinawo kasumolo ya feesi nakwata kuba neyeetooloola lengera yatuuka ebbali naggulawo genda okuza amaaso nga kawalake kebase anti kale najja akwate kuba ayolekera sika n'omukyala gisenge nakyasebo yali amulinze nga yeetegese kati ojjukira of course sisobola kwerabira naawe ekiro kyaffe kyasooka nga tuli ffenna ojjukira nakuleeta nga olina ebigambo byogere bitategerekeka naye ngeri gye nali nti nali musaawa ddiini nakolako ku olutaali ng'asobola obitegeera kiganga asobola okigumiikiriza muyamuleeta ekyo kye yasooka okuba naye omukyalo nalina ebigambo byalya kiganga bona oli omuntu mambo jambo bita mambo jambo bitategereka ebigambo ng'alinga alamiriza era ngamba nti ze ku lwange asaafaayo ngeri gye nali mpeerezaako ku olutaali yali olutaboy kati nga basooka banywamu akayagaawo why Do you remember that you wrote a poem that night? jjukira nti bwawandika ekisontome ekiro ekyo katonzijukiza Notable. What a role. najja asooka akimujjukize Universal soul. Like Ginsberg. I was like stoned. nali nkubiddwa naawe nalina akafu okunywa akayaga okay sooka musimula kakiisi Come home. It's good to be home. yagamba kirungi okubanga nkomyewo eka nadamu najja amunywegere mukazi wa mwagala ekyekanika You know what? omanyi kye kyenzudde I think you're more beautiful. nze ndowooza oli mbalagavu essaawa zino n'okusinga ebbanga liwe nakusiikania myaka nga 2 nakyanambuuza okakasya nti ye kyava asooka amusimula kakiisi ak'ekimpowooze nabagambye kasiema kano njagala mukekkaanye kigera kule totandika okwerabikira abantu b'otambula nabo mpozi ng'ogasseko nabo b'obeera nabo kabe mwami kabe mukyaleeka osobola okubeera n'omuntu okumala emyaka 20 oba 3 naye nga mutuufu tomanyi kikyali lwadi nga bagenda maaso nakukola mukwano ne nakyala baabo bafumbo bapeta babadde bonna okumala emyaka 2 n'okusoba naye nga lwoli talina kyeyali asudde mu mukazi we oba omukyala talina kyeyali asudde mu bbaawe kibi yamusaba abika amaaso ge musatu ng'abika amaaso basoose kunusa kayaga ne bafunamu akasi ak'essanyu kalodi agenda okujja bw'ati asimuke mu masekati g'ekiro okwatakwata mu buliri ng'omukyala tamuwulira yakwate kuba najja ng'asembera budde bunaatera okukya kyava jja ng'atambuza amaaso
genda okwekanya wano nga waggule ye yakwate kuba n'asembera ebbali agyekanye lwaki wano waggule pewe badde eyingira lugi n'aluzaawo kegenda anoonya mukazi we ani ayinza kubanga aliwa kali abaali awo n'awulira ebigiragira ebikwakwaya okuza amaaso okwekanya n'oddamu n'alaba ekinyonyi kino yakisikanye mu ddwaliro tamanyi kiki ekimwagaza okuza ebbali ku kisenge alengerako enneekulungo y'omusaayi omukazi amulengera bbali mukazi akutte ekinyonyi akinyiga kivaamu omusaayi mukazi we azza amaaso alengera muwala we amaaso geesulitse avaamu omusaayi wansi katonda wattu ebifaananyi naddamu ofuna bya mu ddwaliro katonda enneekulungo agiraba ya musaayi ku kisenge muwala we amaaso geesulise wayitawo akaseera genda okwekanya bw'ati nga muwala we mukazi we kyekigambo kyasembeyo omugamba tobikkula maaso kali asisimuka ebyaddala kiisirabika kibadde kirooto genda okujja eno ng'amazzi gayiika n'asooka agasiba najja mu kisenge agenda okwekanya muwala we gy'ali afunye looto kali agenda okukwata ku lujingo oluggi luggali ng'ate balokingidde munda kyokka ate mukazi w'omuliri taliimu najja ku balukoni nga wano waggule n'alingizalingiza akalabe kyokka babeera waggulu ddala okukabala yakwate kuba wano n'azzaawo kali yakwate kuba n'akuba ku ssimu ya mukazi we honey It's me. ninze Call me, will you? kubiraako ku ssimu munnange Yeah, could you tell me if kali yakuba ku studio gy'atera okgenda morning? osobola okumbulira oba mukazi wange alina appointment y'okumakya g'olwaliro genda okebera mu bitabo ng'agamba temuli No, thank you. You know what? waliwo obuzibuko nedda Then could you ask her to call? bw'abazze mugamba akubeko essimu eka mukazi we taliwo mu nnyumba wala we yajja hey. Maama aliwa I think she must have had an appointment. ndowooza yabadde alina appointment emukeezezza You don't know where she... tomanyi wa maama gy'ali So, kati what'd you guys fight about? simanyi mwayombye ku ki Weren't fighting. tetwayombye Why? lwaki What did you hear? ki kyewawulidde Just that rave in your bedroom. ebyo ebyokugiraagira buli kasira mu kisenge kyammwe Hey, did you lock the door last? simanyi waggadde oluggi ekyo kyajjo Were you too wasted to remember? simanyi wabadde otamidde tewajjukidde gwe wasembeyo okuyingira Know anything about this yoga class at Mom? olina kyomanyi ku yoga classes maama wo zagendamu Well, I know it's not 7 in the... ogamba n'emisawo ti nti ye kyemanyi tebatera kkeerayo abali wanaawulira akonkona Ben. unaakomyewo kati gwabadde olazeewo ate genda kugulawo oluggi Am I late, Doctor? simanyi nze kikerezi dokita oba tamusuubira musiikanako nedda badde ndowooza gwe Did you ani say anything kikyotegeeza about this morning? yagambye nti agenda kera ku makya g'olwaliro nedda Out, I think. ndowooza oba yagenze See to school. njagala ntwaliye ezi ku ssomero Babysitter. siri mwana muto syaga babysita maama wakutwala Parent volunteer. anti bakiyita parent volunteering This morning, I'll pick you up later, all right? unaagenda kutwala ku makya nze nja kukima olw'eggulo Oh, I'm not going into. sigenda genda ku mulimu olwaliro olwo kyatategedde mukazi we alina engeri gyakedde n'atambula agambye tagenda genda ku mulimu olwaliro teri yasooka n'ayimirira pembeni agenda okuzza amaaso okwekkaanya bw'ati kitwe kyo kibadde ng'ekyenyeenya kakati n'akwate kubo najja ng'asembera yekkaanye jjukira mu kirooto kyabadde ng'ekiri real genda tula wali eri ebbali ku kinanka nga tekuli bw'agira bw'ati mu mutwe bannange mukazi wa mulaba yabadde akutte ekinyonyi yesu kristu kati muwala we atuuse ku ssomero yajja asomera ku New Amsterdam Academy Hi, Sarah. Where's your mom? gamba kisaako no kyekiri ku maama wo My parents had a fight last bazadde bange bayombyemu night. Fifth Avenue. ndowooza maama yakutte kuba genda shoppinga That is not what I heard. ekyo si kyempulidde olugambo lwafulumye eddaleka naawe baana ku ssomero sebo balina olugambo lwafunye ku maama woono ye abadde abagamba nti oba osanga maama yayombyemu ne taata agenze ku shopping therapy yakwata ekuba olwodi ajja asooka akube ku ssimu ya mukazi we obwedde akuba essimu mukazi we tamanyi kikyaliko kati agenda okuba nga kirabika ate ensawo omukazi yagiresa ensawo teyagenze nayo kiba kitegeeza oba osanga essimu teyagenze nayo n'essimu eri mu nsawo evuga yagijjayo genda okwekkaanya bw'ati mukazi essimu teyagenze nayo kyokka ekisinga okwewunyisa mu masekkati g'ekiro lwodi akedde ku makya
agenze okutuuka ku luggi ng'oluggi baalugalidde munda kati aba yafulumya ate anaalookingayo. Masimu obwedda agaakuba Michael loli ayitibwa Michael Foster. Kati yasooka neyeewuunya neyeebuuza oli ludda wa sweetheart oyinza kubaawa. Hey, Gamba ki? Mr. Walter didn't show up today. Mr. Walter teyazze olwaleero. So, Kati everyone's talking about him and your mom. buli omu abadde agenda maaso n'okwogera ku Mr. Walter ng'ogassieko ne maama we. How they were buds. Mu engeri gye baali babbade Together. baagendanga mu yoga class bombiriri. Nina yinooza oyo omusajja musiyazi. Maybe he's bi. Oba osanga ali bisexual. Sir, just leave me alone. Saara wandibadde ondeka Know nzeka. how you feel. Manyi bw'owulira. Dad has affairs. Omanyi abantu beenda bulijjo nze maama ayenda taata ayenda naye si kikulu. Today in PE, tell coach you're having your period. Kyogenda mu PE gamba kochi wo nti wafunye periods. I haven't started. Sinnaba tandika periods. Check your panties. Tagenda kebera mu mpale naawe. Biveeko ebyo. Kamugambe tugenda mu PE tugende waliwo bakyali bange benjagala osiikane. Kayitibwa Kasaala. Balina sente ezitenkanika. Kayitibwa Kasaala Karya. Kiri mu kaseera kano yakubira poliisi essimu. Ne bamugamba nti atwale essaawa 24 okujja okukola statement n'abuuza lwaki. How's that? Ebiseera bisinga But what if she doesn't bakwata ekubo ne bakkono bw'ataakomewo. Then ng'okwata ekubo ng'ojja precinct ng'okola statement. 24 hours? Kati lwaki neetaaga kulinda ssaawa 24? Department policy, sir. Anti munayo ye poliisi on'okulinda essaawa 24 nga tonakola statement ya mukazi wo nti amisinze. Kati agenda okuzza amaaso mu ssimu ye, mu ssimu ya Nakyala mukazi we nga walaga nti waliwo omuntu gwe yali akubira aliko initials EH. Yakwata ekubo n'awulugumya. Please, leave me alone. Omuntu gwe yakubira essimu yange abaami ndekanzika. I'm calling somebody this number with the Nkubye essimu nga nkubisa essimu ya mukazi wange nsanzeemu erinnya nga lirina initials EH. My son. Olina amugamba ayitibwa Ivan Holter. academy, right? Mutabani wange yali asomesa eri ku Amsterdam Academy si bwe kiri ne mukazi wono yali asomesa ku Amsterdam Academy. Times yesterday. Kerodi ayitibwa Holter naye yali asomesa ku Amsterdam Academy. Kati yajja oli yamulagirira w'abeera. Genda okuzza amaaso baamugulira Mrs. Halter. mukya Holter. Foster. Nze Michael Foster kono yingira nga tebannatulaba. Baani Before who sees it? ng'ani atannatulaba oyo? Does Evan live here with you? Simanyi abadde abeera naawe. What happened last? Kaki ekyatuusewo ekiro kyajjo? Don't you know? Tomanyi That's why I'm here. kyekyo lwaki ndi wano. Singa mbadde manyi sandizi. I'm home. I looked through his room. Bw'ataakute kubawo kukomawuka nenkebera mu luumu ye. Yasiikanyemu akapapula kuliko initial A. Mukazi wono ye Ani. What do you think? Kino kikono olowooza ki? I don't know. Simanyi. Are you saying this is from Ann? Kyogamba Ani kano yakawandika n'akasindikira Holter. She's one of them. Oyo omukazi y'omu ku bo. Ani baani? He was a good boy. Yali mutabani wange mulungi. She took him away from me. Mukazi wo n'amunzijjako. Wait, are you saying that Kyogamba Ann and Evan had a nti relationship? Ani ng'okasi ne Evan baali bakola obwenzi. I didn't know, but I did. Baali balowooza simanyi naye nali nkimanyi. Amasimu g'ekiro agaakubibwanga ngeri gye basisikana mbubba. Kiki oyogerako? Nuno ebintu abyogera mu matobotobo. Who? Kali yeebuuza ani? Musaatu byamusobera n'akwateko bayiteeko ku ddwaliro. Tabitegeera. Mukazi we yali ayenda. Genda okuzza amaaso okwekkaanya. Eno sayidi baali bagiggala kati agenda okujja ate nga kirabika bagiggudde. Bwaggulawo n'ayingira munda. Baali bagenda maaso n'okulongoosa yali waadi naye nga baali bagiggala. Talwali bwagituukamu waadi eno emuwa memories. Waliwo omulwadde. Kirabika ate omulwadde yamwinako obuvunaanyizibwa. Genda okwata ekubo okujjawo. Mulwadde yali mu mbeera mbi. Genda maaso n'okusamba yeesika okukakana. Mulwadde yafa. Dr. Foster? Dr. Foster. I thought you were out sick. Nobody knows olwaliro ogenda kuba mulwadde. Is Tanner on the floor? Yeah, he's... Tana gyali kono gyali. Ndi eri mu ruumu ne mukazi we. Waliwo ayitibwa Dr. Jerry Tanner. Kyaliwe. Kerodi ono ayina Nakyala. Mulwadde wa kansa. Any change? Waliwo enkyukakyuka yonna. Jerry, can you spare a minute? Jerry osobola okumpayo eddakiika twogere. Muyita bwe kiba kisoboka basooke boogeremuko. Couldn't have just vanished. Ayinza kuba nga yabuze bubuzi bw'atyo. I know. Nkimanyi. But I called her friends. I called Naye nakubidde mikwano gye. the school. Naye nkuba ku ssomero. in the city. So tell me what you think. Kati mbulya gwe kiki olowooza. There is a teacher at my daughter's. Waliwo omusomesa. Muwala wange gwagamba. We're friendly.
mbu baali bakyapiri ne mukazi wange bagendanga nnyo mu yoga kirasi bombiriri wabula Together, having an affair. omusomesa oyo I don't think so. yabuze naye But they went to yoga. kyogamba nti baali bakola obwenzi kono sikiwa nti baali bwenzi. Mother, she definitely thinks there was something going on. Michael, come on. leka naawe I know how it looks. manyi bwe kirabika naye amugambye sandiyagadde kulowooza nti waliwo ekyakigenda maaso mu masekati ga mukazi wange ogasseko n'oyo Listen, ke gamusomesa munne naye ate muwala wange yakkiriza nti kirabika waliwo obwenzi kubanga ebisinga baabikolanga bombiriri. Do what you gotta do. kati kola kyoteekeddwa okukola. yesalawo asooka anoonyereze ku nsonga eno akwati kuba akomyawo muwala we. Please, I have nothing to tell, sweet. nze sirina kyakugamba I mukwano know where she is. simanyi wa gy'ali Maybe Mom needed some time oba off. osanga yabadde yeetaagamu ka time off. I'm 13. nze nyina emyaka 13 singa wabaawo omuntu ayenda asobola omanya nti oyo ayenda. So does everybody at school. buli omu yenna ku ssomero bw'alowooza Everything you hear at school. bwe towulira tokkiriza mbyowuliza ku ssomero. Honey, I'm sorry. kale ensonyiwa okwogera bwe ntyo. I know how hard this. manyi engeri gye kiri ekikalubo gy'oli No, you don't. gwe tolina kyomanyi You have no idea. tolina kirowoozo ku ngeri gye mpulira You don't know anything about me tolina kyomanyiiko or Mom. wadde maama tolina kyotumanyiiko budde bwe obusinga obeera mu ddwaliro. telinajjukira yalabako mukazi we lumu yamusiikana wanene wabeera ebitabo ng'alina akatabo kateeka waggulu ku kadrowa kano kyamwaliriza okwate kuba gyakajjeyo era bwatyo n'akeetikka n'akalitibali akayiseemu amaaso kale yagenda okwekkaanya akatabo kano nga kalimu era nga kwogera ku bintu by'obusamize ebyemaaka egy'emabega egy'edda okukamala kali mwalimu ennyukuta n'atandika okugenda maaso n'okubanga adisaifinga baakubanga buddole kati watyo n'abifuna Hadison Yard genda odisaifinga bw'ati okusiiza ku nnyukuta zasiikanye muli nga kiraga nti akapapula nakyalako yamuwadde namukadde Ulta ng'amugamba nti mukazi oyo yali yekasindikira mutabani wange waliko endagiriro ng'egamba nti Hadison Yard ng'ogasseko ne address lodi n'avuga eggaali n'ajjayo ku Hadison Yard. bw'atuukayo kyava asooka awuliriza mala okuwuliriza n'akwata ekkubo n'aggulawo bw'aggulawo n'ayigira munda wakutte ekizikiza ekya buli kala yassaako amataala mu kaseera ako kagenda eno munda waliyo akafu kalinga bw'onogamba nti oba ssabo. musaatu yajja asembera mpola bwe yeekanya waliwo ebintu bingi ebitategerekeka kyava asooka alingiza alabe nga kyaga kirabika waliwo abajja ne basinziza wano naye nga basiiza maanyi ga kizikiza. yakwatamu ebbali kyekigenda mu maaso era awulira ebisaalimba aliyo yekka yakwata ekkubo n'ayitamu wali naggalawo. kaakati n'akafo kano baakuŋŋaanirangawo ne bagenda maaso n'okukola emikolo gyabwe gy'okusamira. ono seewo baakolerangawo mikolo gyakusamira. baali bangi baleetanga n'embuzi. kayitwadde bali bagenda maaso n'okwogera ku byenfuna. waliwo omwami ayitibwa Thomas Carrier biliyoni ya developer bagamba nti mu kibuga kya Manhattan agenda kuzimbamu kye twandiyise Twin Towers ye kabaka ono era nga ebintu ebisinga kisuubirizibwa nti batabani bwe bagenda obisikira yakwata ekkubo n'akyuka kyava yeekanya n'abagambye kano kagenda bayigiriza ebika by'abantu. abantu mbalaba kubanga bakola nsimbi naye nga temwamanya bayitangawo okukola ensimbi ezo bayita mbiki ofuna ensimbi ezo. ono mugagga ku kibuga wonna ayogerwako n'entambula gy'atambula ng'omukazi bwe yakutte kubogera talina kyeyalese message wadde ekintu n'ekimu bwe kiti naye lwa nsonga ye agenda maaso n'okola bizinesi nga bulijjo.
So now, of course, the doctor's asking a lot of questions. Anti okubula kwe nga talina kyalesima bigo omusawo atandise okugenda maaso n'okubuuza ebibuuzo. Oyo omusawo muvueko. Hey, Carl. Eno kireka balina kye bamanyi ku Dr. Foster ng'ogasseko ne mukazi we. Thanks. Damn it. Meet with Carrier and get his endorsement. All right. When? Tonight. Tusiikane ekyo ky'olwaliro. Yeah. You gonna be there? Genda kubaayo. I'll be there. Nja kutuuka. N'osonyiwa munnange. It's fine. Kiri fine. You know, I actually want you to be mayor, Mom. Omukyalo ono It doesn't yeesimbyewo ku bwa meeya mu kibuga. Managing campaign amukubidde essimu. Oba campaign manager amukubidde essimu n'amugaa tugenda kisikana Kari. Mugagga. Lwali akwati kubo n'ajja erudda ku ssomero. N'asooka abuuza alina yafesi gy'abuuza ne bamulagirira. N'akwati kubo n'ajja ng'asembera. Baabano. Yali yafesi ya Mr. Ivan Holter. Ye musomesa agambibwa okuba nga yabuzeewo ne mukazi we. Bw'atuuka ne yasooka ne yeekkaanya. N'atandika okugenda maaso n'okwetinkuula. Yagala kubaako ky'ategeera mu ngeri emu oba endala. Genda okuzza amaaso ng'alengera akafaananyi. Kuliko mukazi we n'ono lodi ayitibwa Holter, Evan Holter. Kuliko nenne kulungo. Yebaleko. Father, right? Gwe taata wa Elizabeth. Who are you? Ate gwe. Maggie Rule, I'm one of her teachers. Pitibwa Maggie. You must know Evan Holter. Olabika Evan Holter omumanyi. My friends. Holter ne mukazi wange baali ba mukwano. Anne is a seeker. Well, yeah. Yagamba wakimanya nti Anne siga kono nkimanyi. They never stop looking for the world beyond. Omanyi Anne ng'ogasseeko ne Evan tebalekeranga ogenda maaso na kunoonyeza ku by'ensi esukka ku yaffe mwe tuli. It's college, anyway. I teach comparative religion. Nsomesa ekiyitibwa comparative religion. Academy. Neopaganism. Eyo neekulungo ya mwezi. Calendar. Kwegamba yeringa kalenda y'abasamize abalogo. Belief systems include supernatural Yagamba omanyi in their practice. abantu abakkiriza mu bintu bingi. Things, Manyi ag'enjawulo, okusamira, gatherings called covens. bamanyi n'okukola enkuŋŋaana eziyitibwa covens. Enkuŋŋaana. Evan Holter? He's one too? Kati kyogamba mukazi wange ogasseko ne Holter nabo baali mu ebyo. Are they at a coven right now? Kati bali eyo mu coven yaabwe. You know, I don't care. Simanyi. Which? Omanyi sifaayo ba mukazi wange mulogo oba ki? I just want it back. Just njagala akomewo. Amaze ne mukazi we emyaka 20. Wabula bulijjo takimanyi nti mukazi we muntu akkiriza nnyo mu by'obusamize ng'ogasseko n'obulogo. Akyegedde lwaleero. Kati yagala otuuka ewaka yesiikanawo abaami babiri. Who are you? Yababuuza mwe baani. I am. This Detective Hawk? Ye gwe Michael, Dr. Michael Foster nti ye. Have you found my wife? Muzudde mukazi wange. No, sir. We're here to ask you a couple. Nedda tuze kubaako ebibuuzo bye tukubuuza. Muyingidde mutya? Cleaning lady. Omukyala alongoosa. Okay, Paul. Your wife require any medication? Mukazi we yabadde yeetaaga eddagala nti nedda. Marks, tattoos, any... Alina maaka tattoo jewelry yabadde ayambala. Wedding ring. Kujjako empeta y'obufumbo. Detective, Detective. I think my wife joined a coven. Ndowooza mukazi wange yali ayingidde mu bakibwetere. Why didn't you say this before? Kalwaki tewakitugambiddewo mu kusooka. Just found out. Nange nsitegedde lwaleero. Cool. His name is Ku ssomero Holter. waliwo omuvubu, waliwo omusajja gwe yali kwegamba musomesa munne Think they might- ayitibwa Ivan Holter. Kirabika bayingira mu bino bombi. No. But apparently in this religion, or Agamba nti mu ddiini you eno want to call it, they have regular meetings. balina enkuŋŋaana ze bakola eza buli kaseera. She went out in the middle of the night Yafuluma mu masekati g'ekiro to go to church. genda ku koveeti. Suggesting is Nze kye ŋŋamba that if we find out who's nti singa tuzuula akulembera akabinja k'abakibwetere kano mukazi wange tujja mufuna. Just be that she doesn't want to be found. Obuusi nga tayagala kuzuulwa. I'm just saying, personally, I don't care if she believes in Jesus, Buddha, or Nze sifaayo bakkiriza mu Yesu oba mu Buddha oba akkiriza mu Tom Cruise oba ani. God. They're, Nze kye mmanyi nti omuntu singa akeera ku makya ng'abadde mufumo n'adduka n'ejjamu omulala kibakitegeeza nti banoonya waakubeera badduka ggwe oba badduka bonna. Accept. please. Ofaayo singa tugenda maaso n'otekinga samples ko nti wali tabbu. Oli amugambye bwe kiba nga yagenze n'oyo ayitibwa Ivan Holter kyesobola okugamba kiri kimu kyokka nti omuntu singa akeera ku masekati g'ekiro n'adduka kibakitegeeza aba ayagala kufuna loogi gye banaabeera gwe bakudduke. Nze sifaayo bwagolowooza akkiriza mu Yesu oba mu Buddha oba mu Tom Cruise. I've known you
town for more years than I care to admit. Kakendo mukasya kano Enemies twakwate kuba ntudde ebbali on council. ono omukyala eyeesimbyeyo okuba meeya yajja n'asiikana omugagga ono omugagga ayitibwa Thomas Kalia musalako ne bamuyita Tom. Makes me wonder. Kineewuunyisa What's the big deal now? nsonga ki enkubisizza essimu I'm behind 15 points. ogenda kuwangula obwa meeya kono ddala mu butuufu omusajja ansinga points nga 15. Be changed. ebyo bikyuka naawe. The mayor will lose this fall meeya agenda kuluzinga 4 eno ekitegeera if you make the deal. singa okkiriza ne tukola diiru nze naawe Take my advice. gwekkiriza amagezi gange Pass in the poll. ensonga gifokasinge ku kya security. A friend in high places. ufunamu ki kono nze kyenfunamu funa muntu wa waggulu eyo nga kyali wange. Enemies, but I wouldn't call us friends. sigambye nti tuli balabe wabula sikitwala nti tuli bamukwana ate. The mayor has failed to keep the city. gwe kyoba weesibako kiri kimu kyokka nti meeya alemeddwa ekibuga kifuula seefu. Been one act of terror since he's bukyanga abeera meeya bukyanga addamu awo okulondebwa ku nsi ya katonda ekibuga kibadde sekiwa wabaddewo ekikolwa ky'obutujju kimu kyokka. Parts that the world is wrong. waliwo Do kyotategeera. anything to change it. waliwo abantu oba ebintu ebimu ebisobola okubeera mu nsi nga byetegefu okukyusa ate abalala kibalaba. gwekkiriza kyeggamba kino yafuna akatabo kannakyala kyagenda maaso n'okatunulamu. kali akatabo sebo kaali kwogera ku bintu bingi, saddaaka ezajja zikolebwa okuva mu biseera ebikadde, saddaaka ezikolebwa ennaku zino. kali akatabo kakuyigiriza obusamize. kyokka mukazi we bulijjo akatabo kano akayina. abaliwo n'awulira eddoboozi Tom ngenda okuza amaaso ng'alaba muwala we. Nothing. kiki kyoyogeddeko nti wali? Are you okay? simanyi olyoke taata. Of course ndi fine. musaba asembere wano muwala we. What happened to Anne? I don't know. kali mukasi akano waliwo eyajja. No, you knew the Fosters. Aunt Elaine. ono yabuuza ani ali atya kono simanyi. nali simanyi nti ba Fosters obamanyi kono mbamanyi. She's sweet. She talks. nakwata ekubo nengendayo ko ewaabwe lumu. mukazi oyo ani bambi yali ayogera bulungi teyali wambwa. Oh, maybe I'm just. Dr. Tana But nagwe agenda okukolako. so much. kazi ali lubuto. I just think she seems really big. Well, let's have a look and I can get back. ono yamubuuza ki ekikuleese olwayo kono ekindeese munnaye badde nze kunkebera kuza tiwali nnyo tabbu jasi ansambye busambi ndowooza oba osanga munene. ne bajja bamusikaninge. lindako What is it? kiki olengedde? Oh, it's just as I thought. ate wali kiringa bwe ndowoozezza Baby girl. anti ogenda zaala health baby girl. I was thinking of your Aunt Elaine, how she really wanted to be a part of this. era nga nkakasa nti ani yandibadde ayagala okubeera part of this. osobola okundaga ku kifaananyi nywera teweenyeenya. Oh, okay. okay sigenda kwenyeenya. I've got. kati wadda ku ssomero What is it? It's a present. waliwo ke naleese bwe naleese wano kirabo Have I ever? ngenda kyagala. kiki waleese? kati Saala ng'ogasseeko ne Elizabeth ono yabagamba alina byaleese. Is that pot? simanyi eyo njaga. You chew it. gwe kagaayi Ah. kyaba buyita bukya jasi bugaayo bugaaya. mukazi wattu ng'agaaya tebamala ogaaya bakwate ku bavaayo bajja basembera. wabula talyoke. Let's review the major organ systems. basoma biology. okubola yakagaayiza mukazi wattu talina balansi tali bulungi. You'll know that the heart yajja asembera mpola mpola wabula n'agalaba gennyini come from kwegamba endaba ye teryoke fokasi nfu the digestive system bitu byalaba tabitegeera. breaks down. bali bakwateko ne batuula ebbali bwe bamuwadde okugaaya Stomach. alabanga omuntu afudde gwe batadde wali yakuba omulanga bano ne basooka bamusekerera. akaaba kyoyo kaaba kiraawo ayagala otukooya. ate bagenda okuzza amaaso omwekaanya mukazi wattu ng'avaamu omusaayi. kino kirabika olwaleero yeekoonya akagere. yawulira nga atidde. nakyayono Megan yajja. Can I? ofaayo senga nkwate kuba ne ntuula ebbali nti ye. How you doing?
oli otya kati? I wish I were dead. Ngamba kale singa mbadde mufu. Nedda. First time was on a school bus. Yagamba nze ogwasooka nali ku school bus. Bus driver had to drag me out. Okimanyi nti nakifuna. Everyone. School bus driver yalina kunzijamu. Doesn't matter what anyone thinks. Buli omu yenna kati andabye n'aseka ono va kwabo. I'm a freak already. Bana batandise dde okumpita freak. We're all freaks. Ffenna tubeera ba freaks. Bwe kiba bwekityo kuba teri atakiyitamu. That's what my mom says. Mama wange bw'ati bw'atera okuŋŋamba. Your freak flag fly. Mbu freak flag fly. I'm not even sure. Simanyi na kiki ekitegeeza. Your mom's a very special. Maama we yali mukazi wa njawulo. She's Oba mukazi wa njawulo. herself. Miss Rule, Mukyalo. you don't know where she is. Tomanyi wa mmange gy'ali. Sigenda kulima nti oba manyi wa gy'ali. Katonda watu. Zibate ziri busa. Can we talk about what? Akwate kuba okudda eka. Please just leave me alone. Tusobola okwogera mukono ndeka nzeka. Njagala twogere. No. Nedda. Honey, I know I'm not Mom. Nkimanyi sinze nnyoko. You know, even daddies can help. Nini bataata si basobola okuyamba mu nsonga ng'ezo. Maggie, it's my Maggie. pastor. Oh, hi. Hey, thank you for yesterday. Kati oli yasobola okugezaako mugamba. Need to learn all. Ti Maggie yamuyambye kono webale nnyo munnaaye ku byajjo. You have to understand. Kati yajja amusiika n'asooka amubuuze n'amugamba njagala onjigirize ku bintu bye by'okusamira. Intoxicating. The rituals are Ky'olina okumanya nti ebintu bino birina engeri gye biyingira mu mubiri. perception. Ebintu bye bakola birina engeri gye bikyusaamu endaba y'abantu ku nsi. I'm worried about Anne. Neeraliikirira ku Annie. Where is the coven now? Kati convent eriwo eyo gye beekwese. In secret. Anti beera mu kyama. Something. I mean, how do they know where to meet? Kati basiikana batya? Called by a high priest or Anti bayitibwa oyo abakulembera omukulu and oba omusamizi omukyala. Okay. Kale All right. ebyo byonna mbikkiriza sigaana. How does that work? Kati kikola kitya? these days people send it. Ennaku zino abantu beesindikira email. And what do they do before email? Kati before watali email baakolanga batya? Familiar would come. What's a familiar? Anti ebiseera ebisinga waliwo ekiyitibwa familiars zateranga okujja kono ze ziriwa. Wolves. Bateranga osindika emisota. Basiki n'asindika ekinyonyi kinamuŋŋoono oba n'asindika ekibe. Zibayita familiars. You better be careful. Beera mwegendereza ng'ogenda mu bintu bino. Kenajjukira yasiikanako ekinyonyi ekyo. Nakyamugambye nti ebiseera bisinga basiikana naye bayitibwa bakowoolwa. Nambuuza bakowoolwa batya. Nti oyo abakulembera omusamizi omukulu omusajja oba omukyala yasindika information n'atandika okukowoola bonna nga bagenda osisiikana mu nkuŋŋaana eyo mu convent. N'amubuuza kati bakikola batya okukowoola. N'amugamba nti kati ennaku z'obakozesa email sobola osindikira omuntu email n'omugamba tugenda siikana mu kafo bwe kati mugasseko n'ebirala. N'amugamba kati eri emabega bakikolanga batya. Ko ye nti basindika ng'ekiyitibwa familiaries. Basindika either ng'osiikana omusota wansi w'ekitanda oba siki ng'osiikana mu ddiro nga gwezinze nga gukoze enkata. Oba siki nga bakusindikira ekinyonyi nga kino oba siki nga bakusindikira ekibe oba omusege. Kati gwe ng'omanya. Nakyaba aliwo n'alengera ekinyonyi kino namukadde yakanda kigoba kinyonyi sebo kyagaanirawo bw'akiremerako ennyo kyetololamu kati n'ebyaddiya byali ebyo. Loli agenda okukwata ekuba okujja osisiikana na mukadde. Yasiikanawo poliisi n'abantu nga bakuŋŋaanye ne ambulensi. N'asooka yeebuuza ki ekigenda mu maaso. Yajja asembera mpola mpola. Agenda okuzza amaaso okwekkaanya. Yalengera mukono. Yalengera ssebo mukono. Nalengera emmotoka ya ofiisa. Ofiisa oli ayitibwa Gambo. I want you on third shift, Doctor. Gwe nkwetaaga ku third shift doctor. Nedda sigenda sobola. Oh, this has brought back things I thought were behind me. Ebintu bino naali ndowooza oba osanga byali mabega wange. Is any of this? Oh, I think it has everything to do with it. Kyo tekirabo kikwaganya ne Max kuono kirabika kyesigamye ku Max. Changed. And felt it. She felt it. After we... Bwe yamukwatako yasobola okugezaako obulyanga bwe yali awulira. Jerry, He died. omwana yafa. Failed him. Namulemererwa. Yali ajjanjaba omuvubuka ayitibwa Max. Ne Max n'afa.
Michael Sebo. There are still people out there who need you. Wakyaliwo abantu abakwetaaga. More. My wife and my daughter. Yamugamba ekintu kimu sisobola kuwakanya ku ekyo. Abanneetaaga mukazi wange n'omwana wange. Bwe nkwetaaga enkya ku third shift. Va ku ebyo. Ddamu n'atunula mu katabo kano. Keera waalwo. Until now seemed little more than a victory lap for incumbent Russell Moore. Looks poised to become a serious contest as news leaked of a surprise move of support by real estate mogul Thomas Carrier to the campaign of challenger Cynthia Wollicott. Kayino mu kaseera kano baali bagenda maaso n'okunywa nga bagamba nti nakyala yali yeesibye ku bwa meeya Thomas Carrier asizewo agenda muteekamu ensimbi. Gwe yingira tugende. Kano akabala kayitibwa Kasaala Carrier. Kazuukulu ka rodio ligobogerako Thomas Carrier. Developer Mugaggo Kamala. Hey, where are you? Oli ludawa? Sarah. Anti ndi wa Sarah Carrier. She's one of my friends. Y'omu ku mikwano gyange. On a school night? Ngenda sulayo. Yeah, we got this paper. It's Tulina paper gye tulina okugenda maaso n'okudiscussingako. Mom would let me. Simanyi kono maama yaninzikiriza okubaayo kono maama wo taliiwo. All right. Kale. Okay, call me if you need me. Bw'oba olina kibwetaaga nkubiraako. Nja kuba kikola amakulu. Devastation of Hurricane Katrina serves as a haunting reminder Kati baali bagenda maaso n'okusoma. on the planet, regardless of what mankind fools its. Kuzisa Katrina engeri gye yakuba. Great. Kwalinga kujjukiza abantu bamulya mmere. We can't. Nti ku nsi kuno kuliko amaanyi ge tutasobola kutegeera. Ono yali amugamba tukopinge tupesitingeko nedda. But you would say that. Awo tuba tubba bigezo. Hey. Tulina okugenda maaso n'okuwandiika lissi. That? Kusira ku bigambo byaffe. I was more like you. Okimanyi bakisange bagamba singa nalinga ggwe. Leka naawe. Ye. I hear everything. Ebiseera ebisinga mbawulira nga bakaayana mpulira buli kimu kyonna. Kano akaana Kasaala kava mu famire y'abarudi abayitibwa Bakalya. Era ng'ayandibadde nga jjajja waako oyo oli Rodi omukulu Thomas Carrier omugagga mu kibuga. Right now. Said he was an old family friend. Mukazi wo omugamba nti waliwo sseba akyalidde mukazi wo. Gambye musimanyi famire friend. Hear me. She moved a finger. Manyi nti asitodde olugalo. She's not conscious of anything. It's almost time then. Perhaps tonight. Definitely tonight. Olowooza anaatereera ekyo ky'olwaliro kono definite ekyo ky'olwaliro. Kiyo ky'olwaliro. Mugagga yaliyo. Thomas Carrier. Nga kyabika ne Jerry Tanner. Omanyi tuuka ebbali n'abaako ebigambo ebitono byayogera. Onalaba. Naye nga mukakasisa nti mukazi wa ajjattereera. Naye nga ate omukazi abadde mu medical induced coma. Naye nga kirabika agiruddemu okumala ebbanga. N'okusira ku kirwadde ky'alina, alina kansa. Lodi yakwata ekkubo n'ajja nga asembera mpola. Wabula buli kimu kyonna kigenda kimutabukako tabitegeera. Ziba teziri busa agenda okwekkaanya. Ofiisi ono yajja. Does he not hear me? Get in the car. Yingira emmotoka. What the hell is this? What are you doing? Gwokola ki? Covering my ass. Anti ni mukavalinga katofaali kange. What after you hit that ground? What are you talking about? Kiki oyogerako? I want to know exactly. Njagala kumanya. Your wife disappeared. Mukazi wo yabula atya? That's why you dragged me up here? Kyekirwaki oneetiise n'ondeeta eno. I came home from the hospital at 2 o'clock. Yagamba nakomawo kuva ku ddwaliro ssaawa nga 8. Anything? Ne musiikanawo. I smoked a couple of joints. Twanywamu awo kayaga. Then what? Then kyekyaddirira. Then I woke up and she was... Nenzuukuka nga mukazi wange taliiwo. Everything. Yogera buli kimu. Yogera buli kimu I ekyaliwo. knew everything. Nkubulidde buli kimu kyonna. Well, I got home Nakomawo eka and then fell asleep. ne tubaako kye tukola ne neebaka ne ndoota awo bye naloota. She was gone. Okuzuuka nga mukazi wange tali. Waloota. Biki bye waloota? It's about my wife. Naloota mukazi wange, ne ndoota muwala wange amaaso geesulise, enneekulungo y'omusaayi, ne ndoota ekinyonyi. Naye nga byonna tebirina makulu. Had that blood we found at your place analyzed. Omusaayi gwe twasisikanye mu kifo kwe twakozeko analysis si gwa muntu. Omusaayi si gwa muntu. So, I mean, look, it was a dream. Kiri kyali kirooto. Look, some way you thought was real. All right. Yamugamba nti mungeremu oba endala. It was all designed to... Toyinza kukikkiriza nti byali bya ddala. Wabula nga kirabika baali bakidesigninze kwegamba bitwale nga illusion.
Now, don't you see it to the old world, Gotokiraba. ancient ways? That is kwegamba bano abantu batandise okugezaako okuadaptinga ebintu ebyaliwo mu biseera biri ebikadde bye bakomyawo mu biseera bino. all it takes is just a bano abantu baagala just kwegamba kikyetagisa kiri kimu kyokka takinga test ku ki ekiriwo batusaanyeewo. eye from hell. It is raw, real, unadulterated power. You get, era ng'agamba nti bagenda maaso n'okwasaganya n'amaanyi g'omugeyeena. and it'll spread like wild. butulaba abantu bakera ku makya ne bafuna ebizimbe ne weebuza strategy yazijja ofuna ebizimbe by'ekibuga. More than just real estate. kati baakituukako Us. ne bakimanya nti kirabika basobola osusuka ku by'ebizimbe n'abantu bennyini ne babatwaliramu. bino byayogerako tabitega n'ekyabika ofiisa. kati twadde erina kyalona ali olubuto atera okujja mu ddwaliro kazini woono. Not for long. I'm just, Ah, sorry Elaine can't be here. anti onoosonyiwa okubanga mukazi wo taliiwo. kitegeera. genda maaso n'okunywa amataago. mukazi wattu n'awuuta. Took me a while to believe it too. kyantwala akaseera okukikkiriza nange. A kid who got sucked in, waliwo omwana eyagenda n'atwalibwa mu bintu bino. craft. mutabani we Somebody else, though. It was 3 years ago they took him out. myaka 3 baamugjayo. His name, Doc. erinnya lyo limanyi. Kept his mother's maiden name. yasigaza erinnya lya nnyina yali ayitibwa Max. kenajjukira omwana gwe yali ajjanjaba yayitibwa Max. Your son's doctor. I'm sorry. onoonsonyiwa nali simanyi nti mutabani wo Your fault. teyali nsobi yo. My fault. bukosi yali nsobi yange. Look, labayo way fever omuntu nakera kumakya n'afuna omusujja bwe gutyo in the mouth. ogutasobola gezaako kubanga gutegerekeka omusayi ne gwefumba Come on. mudakiika n'afa noŋŋamba nti yali nsobi yo. yo teyali nsobi ekyo ekintu kyagwawo simanyi na gye kyava. Since Max, naye okuva I forced myself Max lwe yafa nasalawo mbikula amaaso gange ku buli kimu kyonna. out there. naye waliwo ebintu ebitiisa ebiri mu nsi bye tutalaba. waliwo ebintu ebikanga abantu bye bakola bye tutasaako myoyo. ensi eri mu kizikiza bwe twogerera. Be in touch. tujja kuwuliziganya. amwami okuva omwana oyo lwe yafa nisalawo mbikula amaaso gange. wabula ku kyenda bye ebintu gye biri ebikanga abantu gye bali abatiisa ensi etambulira mu kizikiza. You all right? oli bulungi. mukyala ono bw'amaliriza okunywa amata No, Uncle Jerry, I don't. mukazi wattu yawulira nga tali oke. Any contractions? Yeah. olowooza bisa kono kirabika bisa. Preterm labor. kaseera kabika katuse kakuzaala. My God. katonda wattu tufudde bannange. balina omwetika bamutwale mu ddwaliro mu kaseera ako. yajja asooka yekkaanya amaaso. mukazi atuusizza okuzaala. It's time. ke kaseera ndowooza. Sedative. kati oli kaliya yamugambye nti omukyala masekati g'ekyo ky'olwaliro ajja musindikira n'amuyamba naye ajja sindika mutabani we ng'onaabikula lubuto. baleeta ebintu biringa musaayi Kasa. Azot. ng'akwata kubo ng'atandika genda maaso nakulaamiriza. yakola enneekulungo ku lubuto lwa nnakyala Kasa. Dose. Bora. n'addamu n'agenda maaso n'okusiiga enneekulungo kwegamba ekwatira eddala. Said Ezote Etosa Boros Debach. baabo maliriza n'akwata ekubo n'ajja n'abikkako. ono n'akwata ekubo n'asembera. bagenda maaso n'okulaamiriza. keno kirabika omukyala ono bulijjo bamonitalinga naye nga kye beetaaga akasya ke katuuke basobole ogezaako okumuggyamu omwana. n'agambye abantu beera nabo naye muganda wange ono gwolaba kazini wa musawo ono mulinako engeri y'oluganda kiki Get out. yawulira ng'atiddemu mutabani wooli ono mutabani wa mugagga ayitibwa kalya yamugamba gwe fuluma genda gwe kirabika bikulemu ebyokukola fezika nkimalirize ye najja akimalirize. ono mutabani w'omugagga omugagga akyasinze sente mu kibuga. n'atandika okugenda maaso n'okukologa bwanyiga. ono omusaatu yo najja asembera atandika okugenda maaso n'obirowoozaamu.
Yebulisa ddala mutuufu mukazi wange. Mwana baamugjayo. This is the boy. Ono ye mutabani. And the mother never suspected she had twins. Maama we tasobodde gezaako suubiza nti azadde balongo. Nti nedda. Kati oli azaala babiri. Mune bamwetikka. Mutabani w'omugaga owokubiri yamututte. N'ayitawo n'amuyisaawo n'amutwala erudda. Kati omukyayi azaala abalongo naye tebamugamba. Naye baali bamukenya tebamugamba nti olimu abaana babiri. Ono yakwatibwa gy'asika ne mukazi we. Genda okuzza amaaso okwekkaanya. Ono yayisaawo omwana gwe bagambye omulenzi n'amuleeta erudda. Mutuuse ebbali n'asooka amuteeka awo. Ono agenda okwekkaanya nga kirabika ate omukazi obulamu bugenda. Bireke muleke. Oba afa kaafwe. Obulamu omukyala bugenda. Ono addidde akaana akamu akaleese ebbali. Alabika agenda nakasala. Genda kukola saddaaka. Wali abagagga abalala abakuŋŋaaniddeyo. Nabagambye abantu bafuna ssente naye mwekengeranga nnyo ssente z'abantu gye bazijja. Ono agenda okuzza amaaso omukazi. Omukazi abadde afa atolowooza. Teyadda buzingulu n'azuukuka n'okuzuukuka. Yasisimuka n'awawamuka. Katonda wattu. Kyokka wali masini zibadde ziraga nti afa. Tudde eri roodi. Yatandika okugenda maaso n'okwekebejja. Genda okuzza amaaso ayagala kakasa omukazi ono ayinza okuba alina bye yakweka mu nnyumba wano. Oyinza okutinkula bw'otyo n'ogwa ku yirizi. Genda okukebera mu buliri. Julia twatandika waliwo alina byakuloga byapangapanga n'abiteeka mu kakutiya. Omukazi olowooza yali teyamusiba dda. Yali yamuluga dda. In the bed. Yakubira Megani. What does that mean? Mbisikanye muli ekitegeeza ki? mean someone wanted to Blind me? Kyensobola okugamba nti yali ayagala kusiba bigere. made up or brew plus hidden talisman. Katonda wattu. Object imbued with power through which Bateekamu ebintu nga irizi. Look, Labayo. it's about perception. Kino kibeera ku ndaba. When you see things. Ngeri gy'olabamu ebintu. True. She's gone, isn't she? Mukazi wange kirabika yagenze. Gone. Yagenze ebyaddala. Everything that you're seeing. Yamugamba siyagala okkirize buli kimu kyonna ky'olaba. Thanks for your help. Weebala obuyambi bwo. Mbwe yali akusiba. Tommy. Oyinza okubeera mu bufumbo golowooza oli mu bufumbo kuba omukazi yakutuggatugga dda. Muddeeyo eka musime amayumba abakazi baba bategadde emitwe gy'endiga. Mbabuulira. Get the pass. It's my dad's building. Kaakati ono yatuuka ebbali. Naddamu n'abasimba buno obuntu bwe. Ne basooka babugaaya. Bukuba bulina engeri gye bukukyusaamu. Come on. Let's go, Z. Gyantugende. Zi. Mukazi wattu buli bwabulya. Busooka ne bumugira. Omukazi wattu kamunguluze. Kina engeri gye kisooka kimukwatamu n'atabitegeera. Grab her. Come here. What are you guys doing? Still. Ah! Sarah, that hurts! Kwata ekkubo n'ajja erudda. It's Latin. You have to say it 3 times before you go over. What? Bamugamba tugenda kwata ekkubo tugende tubuuka eri waggulu. Naye olina okyogera emirundi 3 before nga tonnaba kuyitako.
bwatyo bakwate kubo ne basembera ne bajja bamwe sebo simanyi olina okukulamiriza emirundi esatu before nga tonnabakubuuka kati ne batandika kugenda maaso n'okulamiriza nga bo bajja boogera balamiriza bwe batuuka waggulu ku ntiko y'ekizimbe ne baza amaaso gyali easy ne bawanika emikono mu bbanga yakanda bayita ne bagwayo bali abaana wayita ebbanga n'alengera ebinyonyi binamuŋŋoona byamuyitako emisinde gamba soko olindeko bamudde ebisi byalina okwogera alina okulamiriza emirundi esatu najja naye ng'alamiriza omanyi bagamba amazina amayigirire bali tategedde bagenzi ewa yajja alingizeyo wansi nga ne wansi mayiti teziriyo wabula bwe baguddeyo eyo wavuddeyo ebinyonyi bibiri namuŋŋoona noono yakwata ekubo n'alinnya yagamba simanyi bwe bakikola naye nange kankikole ndabe bwatyo n'akwata ekubo ne yeekanyuga wafubutukayo era kinyonyi nekikwata ekubo ne kitema baabali. In last night's mayoral debate, Mayor Russ slugged it out with his only viable challenger, Cynthia Woollacott. Emboldened by a recent uptick in the polls, the former city councilwoman attacked the incumbent's record on security, while the mayor countered by accusing Woollacott of promoting... Kaino bagamba nti nakyawa atuuse yali yeesibye okuwa meya nkambeti amufukidde zeke napo alina bwe yalidde obululu naye ng'ekyaleetedde okuba nga nakyala obululu ensonga yagyesibye nnyo ku bya security buli n'atuuka essira n'asera bwamukube mu kkooti kajuira yize ennaku zino abeera waba Saala amuyita amugamba zuukuka zuukuka naawe zuukuka genda okuza amaaso okwekkaanya bw'ati owaaye Saala It's unbelievable. kyo tekikkirizika ate oba Sarah, where's Tony? ate Tony aliwa She woke up at her place, I guess. yazuukidde waabwe You scared me. wantiisiza Awesome stuff, but you gotta be careful. yagamba tetugaanyi tulina byetukola naye ate beera mwegendereza Trust me. ki ekyatuuseewo It's only the beginning. neesiga okusiya ku kyetugenda otutomera eno ntandikwa kalisebo kyekamugamba kusiiza ku kyetugenda osisiikana eno ntandikwa nono omusawo olowooza mukazi we teyadde engulu mugagga yajja Nice to have you back. kirungi okubanga oteredde You look tired. olabikanga omukoowu Tell me about it, Jerry. sooka ombuulire It appears she's in remission. alabika ali mu remission kansa yagenze kino kiri unbelievable Doctors aren't supposed to. kirabika kyamagero kona abasawo temukkiriza mu byamagero Could Thomas and I have a moment? ofayise nga nze ne Thomas twogeramu Jerry, eki business. tugenda kwogera ku bizinensi I should make my rounds. ndowooza neetoololeko mu ddwaliro kati sooka ondiiremu Oh my God, Elaine, you're so beautiful. katonda wattu bannaye Reina mukazi wooli Get anything out of my husband. It's as if he doesn't read a newspaper. What's happening with the campaign? She's ki ekisookawo mu kampeyini kooli tugenda muwangula Is she on board? omukyala ali naffe butereevu It's time to get the ball rolling. ke kaseera ndowooza ensonga tugikwasaganye kati Time. ke kaseera Well, I had to wait for you. male nyina osooka okulina bifo nga sinaba processinga birala Now you better kiss me. kati ogenda kunywegera mukazi mufumbo mukazi wa musawo naye ate bamanyiganye nnyo n'omugagga balina enjagala gye beeyagala angambye nti bulijjo nninda ggwe kati kozze kakigwe The strain. mwina genze nenfuna ekirooto kino nga There was no one left. tewali abadde asigalidde ku nsi No one. Just tewali empty streets, empty buildings. ng'enguudo nkalu ebizimbe bikalu Just me. nga wasigaddewo nzekka Then I heard a voice. then ne mpulira eddoboozi
It is they who are dead. Abo be bafudde abatali ku saidi yaffe bakyogerera nakumu nti abo be bafudde abatali ku luuyi lwaffe. Kayitwadde ebbali ono yena kyala Ani bali mu nkuŋŋaana zaabwe bakuŋŋaanya amagumba g'obwana obuto ne bagattako n'ebiralala. Ono yayitibwa Evan Holter naye gyali ono yayita n'ekifaananyi kya muwala we n'akissaamu. Balina obusanduke bwe bakola obutinniina n'ayisaako omusaayi. Tony agenda okuyita takisi ng'egenze. Kyo kikwano kya Saala. Kiba kigenda mutabani w'omugagga n'akiyita. Gwe nkumanyi? You're serious, Uncle Andrew, right? Yeah, I saw you in the school play. Nakulaba mu school play. Yeah. I'm Tony. Bampita Tony. You're great. What are you doing out here? Kati ate okola ki eno? School. Somero. Wear the stuff any other day. Waliwo olunaku lw'oyinza okwambala engoye zino talisoma. No. Lwaki bazadde bo tebakukimye ko tewali ankimye? Plus, my parents are away. Ekyo abazadde bange engeri gye bataliiwo. Well, how about I drive it? Lwaki sikuvuga n'enkozaayo? Ate mutabani w'omugagga kisoka kibirowoozaamu kaawe kyagamba kimu kali kikwate kubo ne kiyingira mu ggaali nazzaawo motoka bwetu n'esimbula n'etandika. Kayitudde ebbali nabagambye tuli kayitibwa gathering tuli katundu akasoka buli obutundu bubiri. Ono agenda okujja bwati okuzza amaaso okwekkaanya omuto Elizabeth nakye yalengera ebbali ku kisenge weekolawo enneekulungo. Tamanyi ani agikozeewo yakwate kuba gyabisiimula eno ndabirwamu. Genda okugala ati ng'alaba nnyina Katonda watu. Maama ndabye ekifaananyi kya nnyina wabula kimukanze n'asooka akowoola maama. Katonda watu yeebuuza nnyina wa gy'ali. Maama ngenda kunoonya nkakasa ndayira ku Katonda ngenda kuzuula. Bye bigambo by'omuto agamba nti agenda kunoonya nnyina akakasa agenda muzuula yonna gy'ali. Kali omukyalo ne yali azadde abaana ababiri gwe baawaako omwana omu yafuna ekirooto ekyamwawamula. Hello. Is Anne there, please? May I ask who's calling? Dr. Foster, I don't know if you remember me. Rachel Coulson, I'm... Kali mukazi watu yakuba essimu nga yeetaaga kugenda ne Annie. Sure I remember. N'amugamba Dr. Foster simanyi nti oba onzijjukira wabula mpitibwa Rachel. Is everything all right? Kwegamba kazini wa Dr. Turner. Waliwo ekyamu. Didn't know if she was... Agamba nti abadde ayagala kugenda ne Annie naye abadde tamanyi nti tannaba kudda. She's still missing. Munaye akyamisinga. Nonsonyiwa. Waliwo kye nsobola okuyamba nakyo. Si kikulu nnyo. 3 o'clock in the morning. Ekikkubiza essimu essaawa 9 gwakyo kiba kitegeeza nti kikulu. Waliwo ebirooto by'entiisa byenfuna. Birooto ki? Abasinga bagamba ndi mulalu. Wabula ndayira ku nsi ya Katonda. Bino ebirooto byenfuna. Si bya ntiisa. Zino memories bya ddala nabiraba. Mu ddwaliro. I had twins. Nazaala abalongo. I'm not familiar with... Why siri familia na kesi yo naye? A stillbirth or a miscarriage? Mwalimu eyafa yali miscarriage. Anything like that I am telling you. Si bwekityo bwe kiri nkubuulira. Nazaala abalongo. They took one. Omu ne bamutwala. Ndayira ku nsi ya Katonda. They took one. Baamutwala omu. Omwana wange omu baamutwala. N'abikkula akatabo. Kasya kano yakwate kuba najja mu ddwaliro. N'asiikana nakyala. Elaine. I'm fine, thank you. Sebo yawonye. Oh, it's nice to see you. Kirungi okulaba munnange. About Anne. Any word? Bambulidde ku bya Anne mulina ekigambo kye mwafunye kyonna ntiteri. Kati owulira otya? Njagala va mu ddwaliro. I guess I dodged a big bullet. Ndowooza nasimatuse ekyasi. Siwulyangako omuntu asimatukanga ggwe. Anti munnaayo ebyamagero.
abasawo tebakkiriza byamagero. Unaayitibwa Thomas Carrier omumanyi. Daughter Elizabeth goes to school with you. Mwana wange Elizabeth asomera ku ssomero ne muzukulu wo omuwala ayitibwa Sarah. Okay. You're going to be home in no time. Kati ogenda kudda eka gwe totya. You better get some exercise. Genda osooka okola exercise. Kono buterevu. You're a practitioner of modern medicine. Okimanyi gwe musawo oli musawo yasoma ebyobusawo mu nnaku zino. Kati ekyo kinnyonnyola otya omukazi oyo kubanga yasimattusa okuva mu induced coma. Ng'ogasseko n'okubanga ali mu rimishoni ya kansa. Don't even try. Anti ogezaako. Badde nga alina kyayagala omussaamu amugamba ekimu togezaako. What happened? How do you explain that? Kinajjukira ssebo nga kalodi kamugamba nti omukazi abadde mu medical induced coma alina kansa yasimattusse talina kansa alyoke. Wasoma modern medicine okinnyonnyola otya kagamba ekimu togezaako. Kati bano abato baakwatikubo ne bajja ebbali yajja Elizabeth ng'ogasseko ne Sarah. Kati Elizabeth agamba location yagifunye kuva mu bintu bya kitaawe nga kirabika kitaawe yali afolowinga ebintu bya nnyina. Kati akwatikubo okujja ebbali basisikanawo bino. Katonda wattu. She was here with Mr. Holter? Kyogaba baateyanga okujjana ne Mr. Holter. I guess. Ndowooza. Ekifo kiri disgusting. Waliwo emisubba wagiri ejja bbulaaka n'emimyufu. Waliwo naava emmanji wa Sarah. Ofa Katonda wattu kuza amaaso. Mufulume nabika yali masiikini. Baafuluma emitsini. Duka tandika. Kujja bafulume bave wano. Kaakati nno. Baby, can I ask you something? Mbeko kyenkubuuza. I tell people about us. What do you think? I think my parents would kill me, but... Yagamba olowooza ki ku ffe? Kono gwe ki kyolowooza? Kono kyemanyi bazadde bange basobola okunzita. Nga bategedde. I'll be 18 in a month. Olina emyaka 17 kono mu bbanga tono ngenda kweza 18. No one. Ate sobaako bw'ogamba ku nsonga yange naawe. Why not? Lwaki nedda? Nja kuba mpezza emyaka 18 nga nsobola okwesalirawo kyonna kye njagala. Anna Nicole. Ate bijja kunyuma. Nze naawe nga gwe mugagga nze togezaako. I'm sorry, N'onsonyiwa. Listen, I think I know a way that you could make it up to me. Nze ndowooza waliwo engeri gy'osobola okukinnyambamu. Here, so I need you to pick up a package. Waliwo package enjagala onkimire. Package? Package. Business. Bya bizinensi. Birishede. You'll like it. Era nga sikimanyi nti ojja byaga naye tujja kukwasaganya. Mayoral candidate Cynthia Wollicott continued her Cynthia Wollicott schedule today. Bagamba Seba akyagenda maaso n'okufuŋŋana obwa meeya. Ennaku zo kirabika ebyobululu. Alinnye ku ntikko. Juyira akolagana n'omugagga. Akolagana n'omugagga. Ayitibwa Thomas Carrier. Tudde ebbali mu nkuŋŋaana. Mukama n'amala akutanda. N'ogezaako okumanya abagagga gye bakuŋŋaanira mu bibiina byabwe eyo. W'okakasa nti okufuna obugagga si byangu. Bano bali eno. Balina olulimi lwe boogera. Mukyalo oli ke yavuddeyo. Kati ensonga yagivuga. Evan akute Boros. Evan akuta Boros. Bwatu nazzaako. None of your business. Bino tebikwatako naawe taata. And I am worried about binkwata kate nkweralikiriddeko. the Sarah Carrier. Ate ono mukwano gwono simanyi Sarah Carrier. I want you to see her and I saagala omulabe saagala omwesembereze. Eki? She's my best friend. Oli kyali wange. This stuff. Kyaliwo bw'abanga akuwa bino ebintu si kyaliwo. In witchcraft. Muno biraga bulogo. Simanyi ne bazadde be bali mu byobulogo. Answer me. Nziraamu yes. Bazadde be bali mu byobulogo. Family, are you happy? Family eyo yonna bali mu bulogo. Stay away from her. Kati beesonyiwe. I don't understand exactly how. Sitegeera. Ne maama Sebo yali abimanyi. You didn't know that. Gwata akimanya. About her. Tolina kye wali omanyi ku maama. You really wanted her back. Singa obadde dda mbutuufu mwa. Agwe. Maama wo mwagala. Safe. I don't know whether this is a cult or whatever. Oba waliyo cult oba waliyo ki. Don't want to see it. Siagala kulaba nga wegatta mu bantu abo. Stay away from those. Besonyiwe tobasemberera. Julia Road yali aweereza ku olusaali. Ye yali mukyawa ddiini mu biseera ebikadde. Zee yayitaayita muwala we bayombyemu. Zee omwana amugambye Sebo eri family tobalaba kuba na nsimbi naye bali mu bintu bya bulogozi. Yazabuza maaso gyali
Kitagera okuza amaaso ng'afuluma wano n'asooka yeebuuza muwala wange ate alagawa kujja musiekanisa zi yakyuka Katonda wattu omwana alinnya kabalukoni muzeeyi n'asooka atunula n'agamba tufudde bannange bw'atyo n'akwata ekkubo n'agwayo wow naye ate wansi teyalengerawo mayiti bwalabika kinyonyi ekyasala Rodi yasooka n'atula ebbali n'asirikirira kussira ku kye yali alengedde yali tasobola kikkiriza mulowese baayiseemu awo kane muwala we buye agenze ziba teziri busaawo n'omukozi atera okujja yajja genda okuza amaaso ng'oluggi lweggula nina amawulire ge waafunye ku mukazi wo zina yagenze I searched the neighborhood. I called the police. nkebedde ku kyalo ne nkubira poliisi You wouldn't know where she'd go, would you? No. lowooza omanyi wa gye yalaze kono simanyi You do? oteekwa kuba omanyi nedda Tell me what you know. mbuli aki si kyotegeera ki kyomanyi ayi siina kyemmanyi sigenda kuliba Oh, thank God. ti abali wano essimu ya mwala we nejja Where the hell are you? oli ludda wa I'm at a friend's. ndi waseeya wange Because I called Sarah. You're not there. Where are you? nakubidde Saara taliiyo toliiyo I'm not gonna tell you. sigenda kubulira wa gye ndi So, Since when? nsobola ogezaako kwerabira kuva ddi since now, kuva kati I'm not a baby anymore. sikyali mwana muto Stop acting like a baby. lekerawo okweyisa nno kati ng'omwana muto ombulire wa gy'oli I'm sorry. onoonsonyiwa kale okuboggolera I saw what you did. amazima gali nalabye kye wakoze At least I think I saw. kale tugambe oba osanga nnakirabye naye sikitegeera I can't begin to understand. sisobola gezaako wadde eddakiika n'emu okitegeera kye wakoze n'omukyaki ebikabale bwe yafuluma ennyumba kuba ennyumba olwedda yali ndookinge I need your help. neetaaga obuyambi bw'osobola okunyamba You know, maybe. oba osanga Maybe between the two of us, you oba osanga amasekati gaffe make some sense of all this. tusobola ogezaako kuba nga tubijjamu amakulu nga twogedde tokkiriza I'm at a friend's. ndi waseeya wange Go to school and I'll come home. njagenda ku ssomero then nve ku ssomero nzigyeka You have to trust me. wabula olina okuneesiga mu kyeggamba osegeera musaata yalina kyakola yalina okukiriza yamugamba kale tiwali kyengenda kula ngenda kukkiriza As long as you want. kikyayagala My parents don't care. abazadde ebiseera ebisinga tebafaayo osegeera Yeah, thanks. Check the dresser. kebera mu kadresa Pajamas. genda funamu kyoyinza okwambala yayitibwa Tony yakwate kuba akebere mu kadresa laba yasiikanamu akabaasa kuliko Tony lava for tonight and the next kuliko a yasooka neyewuunya why labika ayinayo muganzi we tene mu kaseera kano waliwo amaka ge twayolekera agaali geesuulidde galiyo mu masekati g'ekibira maka manene okukamala You asked to see me. anti otumiza nti oyagala kundaba Tomasi I've done everything you. nkoze buli kimu kyonna kyonsabye I fulfilled every ritual you era ng'agamba ntuukiriza buli mukolo gwonna ko tekiri ku ekyo capable of. omanyi kyensobola okukola But you'd forgotten. badde manyi weerabira There's more work to be done. waliwo emirimu egiseetaaga okukolebwa War's not over. olutalo terunaggwa lutya You should understand. si kyankutegeera Born to it. wazaalibwa mu kino Blood. wazaalibwa mu This is musaayi a battle they started over 2,000. kwegamba luno olutalo lwatandika myaka 20 egyayita emabega That doesn't exist. They made monsters of your ancestors. nga bagenda maaso n'okuba nga bakkiriza mu katonda oyo ataliiyo The truly kati bajjajjaabo we've got to put beebo bennyini abasobola okugezaako okubanga omusaayi gwe gutuyamba okutereeza entegeka this now. akaseera kaffe ok'okutereeza entegeka eyo ke kaseera kano Thing is killing you, isn't it? nkiwa kati okubanga oyawukanye ku bbaawo kyekikutta And your daughter. siganye oyagala bbaawo ng'ogasseko ne muwalawo And sacrifice. naye The ultimate test of njagala okimanye nti saddaaka gy'oba okola give of yourself kubanga kugezesebwa to us. ku ki kye twetaaga kikole ku lulwo kikole ku lwaffe For them. ani omusaayi gwe bagamba nti yazaalibwa mu lulyo
era atambulira mu lusaayi kwega mu lunyiri lw'omusaayi ogw'abantu abo abaliwo mu biseera biri ebikadde abazze balwana olutalo masekati ga Ivan Good kumala emyaka 12 era nga mugambye nti omusaayi gwo kyekintu ekisobola okugezaako tuyamba okuba nga tutereeza entegeka eyo ye yakasya kakakati baabo mugamba kyolina okugezaako okukola kyekimu famire yo nagamba nti egenda kubeera safe nawe njagala okakase mu famire ogifuula okwegamba kino kibeera okay ono yasiika najjeri alina empiso gye yeekuba oba ya sukaali ngamba sebo naffe tuba n'ebyama byaffe azze kwogeramu naye Of course not. He died in your care. There's a big difference. No. Agamba nti ensonga eri ku Max yafa. Kono Max yafa ng'omujjanjaba. Kono teyafa nga mujjanjaba. But I think somebody powerful. Nze ndowooza omuntu w'amaanyi. Be powerful. So we've moved on. Kati tuvudde ku just a government conspiracy. Waliwo omusajja ow'amaanyi ayinza okuba nga yaleetera kino. Namugamba kati kivudde ku ebyo bigenze mu biri simanyi government conspiracy. Okay, federal crime. Kati bwe yiwa baisiwe then kitwale nti federal crime. Katonda watu. Gwekigamba tokitegeera. I know how painful it is, Mike. Manyi bwe kiruma Michael. When you love. Kwegamba omuntu gw'oyagala nga akusambye ku mutima. Jerry. I just don't. Jerry, ze sikitegeera. Daughter, why else would she do that? She didn't do it. Yakulekawo gwe ne muwala we lwaki aba akola ekintu ng'ekyo ko teyayenda baamutwala. I think there is something going on in this city. Nze ndowooza waliwo ekigenda mu maaso ekyamanyi g'ekisikiza mu kibuga. Something going on. Ate waliwo ekintu ekigenda mu maaso mu ddwaliro no gwe kyotamanyi Jerry. I get to the bottom. Nze ngenda kinoyezaako paka nga ntuuse ku ntikko yaakyo. Kale tugambe nti bituufu by'oyogera. There is some conspiracy out there. Tugambe nti waliyo enkwe. Murdering patients and abducting people. Bagenda maaso n'okuwamba abantu bwe batta abalwadde. In the service of some grand nefarious. Bwe simanyi balina engeri gye baagala okikolamu bazuukuse sitaani. And hell you have. Kati gwe bikwatirako. All that powerful, they will sweat. Bwe baba nga ddala mu butuufu amanyi bwe batyo gobeera nga kiyenje. Your family be. Bajja kukuutiza golosa famire egenda komekerera wa. Give up the crusade. Wandibadde opowa crusade nkubuulira. Toli mwana wa Katonda wandibadde ofuuka musawo genda obeere omusawo ekyo ky'osobola okukola. Amugambe nti bwe babaayo nga ddala mu butuufu maanyi g'amasitaani bagenda maaso n'okukola by'oyogedde guluuza lwaki baba tebakunyiga ggwe gobeera nga kiyenje gye bali gwe famire yogenda girekawa n'amugamba va mu bya crusade z'oliko kwata ekkubo okole ky'osobola okukola oli musawo genda ojjanjabe bantu leka kwefula mwana wa Katonda. Lwali yasooka n'afuna fayiro yali ekwatagana ku Nakyala Tana Elaine oli yawona kansa najja bulugumya essimu. Aha nze waliwo kyengobako ani ono Gambo ono mufune ku musanvu ayagala ggwe jagikwata Gambo nze Michael Foster mbadde ntunula medical records za Tana Elaine nagamba kiku ky'okunkubira mbadde njagala kwogera naawe kankubulire wanviriza Broni alina amaaso ga kiragala osegera nesonyiwa toddamu kunkubira nesinga kubidde mutumbaavu anemerako katolesa bikabina ebintu naye abikola mu bubba tayagala bangi babitegere mulimu baasuubiriza okubanga nabo bandi banga bali kusayiriza ekizikiza eyo kati oli abadde amukubira nga alina information gyayagala mu okusiya ku risaaki gwakoze kati engeri gyamwegobyeko ya ssimu twadde erudda ani gyali ono yakwata kubona gyamusika na Holta amugamba nti situka njaga tugende osobola okuyimirira ani tokiraba bano bagenda maaso n'okukozesa kaakati nno okusinziira ku bye baagala okukola baali beetaaga omusaayi gwa Nakyala nga ye yekka asobola okugezaako okuba nga ayita byonna bye beetaaga okukowoola tunamugamba nti wandibadde okyesonyiwa kwate kubo tugende namugamba nti ngenda kukola ekisembayo kino ekisembayo yakira abalingiza okuba bagenda kuleeta muliro ziba teziri busa lady in the house nga waali ogamba kyeva lwaki ovudde mu kisenge kyo mbadde nse kulaba ani tulowooza nti wandimulese naawummulamuko of course yeetaaga okuwummula kati Evan Ulta yerabika atuuka ekiseera n'aba nga atidde ayagala kuyita ani amugamba bakwateko batawanyike wabula ani ali so deep ekintu baakimutaddemu nnyo kuba bakimanyi aliko emizimu gy'abajjajjaabe gye baagala okukozesa. Nomukazi wa Tona abaali wano wata ono yamusimba byamusimbye Juro mutabani w'omugaga yamugambye nti waliwo package enjagalo netikiro ndeetere n'akwata ekubo n'alinnya baasi
akamuwadde kabaddeawo kalinga kasanduuko bebanolta agambye nakyala nti eno rito esembayo guno omukolo gw'okulamiriza ogusembayo bano abasajja kyebeka kye bagenda okukola kyonna kigenda kubeera kyabulabi ate nga kyebeka rito gye bagenda okukola yeesigamye ku muliro eri omusajja wattu masekati g'ekiro teyakwatako okudda munda yedduka budusa afuluma amatwale gano wabula agenda okuvaayo yetandika ofubutuka omusaayi mu nnyindo bali tebazanye njagala laba ettagali baatuka ekiseera ne batandika omweraliikirira ono omukyala genda maaso n'obatwala tandisa okukologa laamiriza musaatu atawanyika ayagala fuluma katundu kati wabula kirabika nakya yamutegedde kati ali eri agenda maaso n'omukologa bamulunga bwe balaamiriza musajja wattu afubutuka omusaayi mu nnyindo afubutuka omusaayi mu kamwa ebyenda byonna bitandise okwegaayagaaya katonda wattu kye bamukola ayaya atooza tebamuttirawo babagambira ebintu gye biri nga muwakana bali bawo akuyunga aliwuwe nga gwoli eri wammwe kugune kudda mu position laba tagali bamuyisawo ne bamuteeka pembeere erinnya ly'ogwanika ono mpitibwa Michael Foster mukazi we yabuze erinnya lya mukazi we ery'obuzaaliranwa yanika ono Anna Patton Patton's amanya gaabwe makadde balina omusaayi ogw'amaanyi mbadde mulina omwana nti ye bagamba nti mukazi we yabula olunaku lwe lumu n'omusomesa we yali ayitibwa Hota musomesa mune yali ayitibwa Hota n'abalala ne bakuŋŋaana kati ku nsi newankubadde wabeerayo abantu abagenda maaso n'okukolera kwega mu maanyi ag'ekizikiza neera stiru wabaawo abo abagenda maaso n'okukolera mu maanyi amatuufu kati waliwo akabinja k'abantu baba bategera ku nsonga zino nga mumuni ne inspector oli ayitibwa Mogo agamba nti rodi ayitibwa Thomas Carey alabika yali emabega waabiri kyali kikwatagana kufa kwa mutabani wange okuzuukira kwani ani oyo azuukidde ayitibwa Anna abadde agenda maaso n'okwenda ku Thomas Carey omukazi yalina kansa ddala mutuufu ng'ali mu mbeera mbi yali agenda kufa naye kyewunyisa yazze engulu ekyo kyamagero tekitegeeza nti nzikiriza mu bufuusa anti lekerawo okukkiriza ate mu kizikiza ke kaseera tukubikkula amaaso kaakati nakyala bakwatiko bamwetika bamugjeeyo ono buli kimu kyonna bakikolerako ono kubanga alina omusaayi bagamba nti alina omusaayi gwabo kati ono omukazi wattu akasanduke ke bamuwadde akajjayo akekkaanya baabano ne basooka babaako ke bamukoonamu n'alyoka asituka oli omukazi alina amaanyi katonda wattu namukadde omukyala gwe basisikanye eri bwe bamuwulidde erinnya lya nakyala mu Ann Patton n'abagamba nti bapatners be bamu ku abo abalina omusaayi ogw'amaanyi ono Tony mukazi wattu baasi gy'alimu yatandika okugenda maaso n'okutagala baasi etandise okutagala kyokka mwe muli nakyala akasanduuke Tony ke baamuwadde kaavudde mbali katonda wattu Ota yagambye ani kirabika bano bagenda kukola muliro ku luno omukolo gwe bagenda okukola gugenda kubeera gwa muliro wabula omuliro okukwatagana ku ki baasi tandise okutagala Tony akutta akasanduuke kavudde side seeri banaye buli omu ali oke mukazi wattu ali wana mulyoke bannaayo eyo mukazi wattu kyava asituka alabye ono agenda okujja bwati akasanduuke katandika ovaamu omusaayi akasanduuke kayiye omusaayi laba tabu yafuna okutya mukazi wattu neebuuza ki kyabaakola ono akanudde eriiso emizimu gyonna agikowodde gy'abajjajjabe basinga be bakojjabe ng'ogasseko n'abasigadde baasi n'eryoka ekwata omuliro baasi akwata omuliro naye nga kirabika kyonna kivudde kulaamiriza kwa nakyalo ono katonda wattu kano sseboko kaasibatuka ebisiga byonna byakwata akaliro bakayise the gathering